naye gwe lwaki abasajja oba bagamba ku kyo oli waaba bagambe nti wali omukazi ng'ebyaddala basinga baabalya basooka kwegala ne beekaza anti oluusi waliwo omukazi aswaza kati ne bagamba wali aliyaani mu biseera ebyo nnyinza okuba nali oti ogenda okuddamu okulaba liyaani alina kilo 2 n'otya n'ogamba ayina oba yakaakogga nnyo n'ogamba oyo sisobola kumulya kale bassebo ne bannyabo tusanise obbalaba buli omu gy'osinza okuba ng'otuwaakinga twatandise dda ensozi gigambye amazima amanya bampita ngamba neneeweerako ekizampu alongside Lian wetulinga bulijjo program 2 in 1 omukutu verse strange subscribinga sharinga ate commentinga mu comment section twagala ulira endowooza yo ku nsonga eno Senga acid yatabukidde Hajji Bakaluba Senga acid yagambye Hajji Bakaluba ne waddeko dda olugambo kubanze buloga naye ensonga eno nze kati ndi mukuba musajja munange Hajji Bakaluba wakola ensobi okuddamu Senga acid Bobi Wine yavaayo kolumu ne bamubuuza ku Bebe Cool n'agamba Bebe Cool mu abamuwa obudde n'amugamba gwe ku kyalo kyammwe tewaaliyo mulalu ko interview n'agamba yes waaliyo wali olabyeko olukiiko nga lutudde nga luteesa ku mulalu mujoga yali agamba Bebe Cool zolo tumuwa budde kati nawe linga ga Senga acid zolo in this case wala ebintu Senga acid byayogera nga mutufu ina muleka bulesi you just let it go because wono omuddamu agenda kukolera live ate eyokubiri esinga yakoze eyokubiri esinga gye yasoose Bakaluba yanyize oluvannyuma ina family kati biki byakola Bakaluba by the way Bakaluba bayina ettaka we Bukoto That family land. Ekitegeeza bagaga. Taata we ayina ettaka Hajji Bakaluba ayina ettaka we Bukoto. Kati yenga ye ayina bikingo obudde kulya Hajji. And no, of course family obange Bukoto awo batundira. Wali ali hudiza. Wali wa bei. Ate mzee wabe yali abategekera. Kati ng'omusajja omuyiiya obanga otunze Bukoto otunzewo milioni 5. Nogenda n'ogula ekisaasi. Sinikira mu byo byabafu. Noka weta mama wange nawe ani nnyoko mama nno nawe mmanyira linda lwennajjaga nina mmeeka teweddira nte neddira nte yawe weddira ki mama weddira nte weddira ki neddira akanyonyi akaŋŋanda oli mama akanyonyi akanyange oli mama wange naye nga story Bakaluba wafuna ku sente abasajja abaana abagezi ogamba nfunye milioni 5 nogenda n'ogula ewa milioni 2 nofuna ekazo nga nnyingi kwe n'obeera nazo n'obanga okola n'ebirala nga wamanya nti maaso wajja baayo ki ettaka lijja kukola ki kanituka ekiseera nga ettaka likoze eki n'otandika oditunda n'oyingira mu bya real estates webityo ate engeri gye yaliko ebweru atambula n'alaba ebintu so Bakaluba ya business Senga acid yagambye Bakaluba amumanyi okusinga nanda we yaye gyayambala now obuzibu obwava Senga acid yagenda n'akola story ku Bakaluba waliwo yamule maye Senga acid alinganga lo baida woyo musajja omukazi agenda okuvaayo kwogera aba amazofuna bwino kati waliwo yawaabira eyaleetera Senga acid olugambo ku Bakaluba ndowooza kirabika waliwo omukazi Bakaluba ateekwa okuba gwe yakola shege kati omukazi n'agiga n'agamba kangene wa mukyala munnange ye Senga acid kasojja ng'oli mukyala naye nga tadda kuyisaamu ggaali ate ex wange ennyamba togezanga wembanga nkunyizizza nja kufukamira waliwo ne Senga baida we ne Senga acid ategeera of course ye kyakola Senga acid is a real definition of a feminist. Omanyi kyagamba ekirala ye ateekamu n'essente okufunako information anti ate ekirala wanoonyereza nnyo nga gwe wazze n'omuwa ebigambo n'anoonyereza nnyo nga gwe mukyamu naawe akukyukira kyemumanyiko ekyo
Vanessa kati senga asidi kyemumanyiko ateekwa okubanga abasajja bamukolako ebintu ebibi ne bimunyiiza n'agamba sigenda kukkiriza mwana muwala nga nsobola okubako ne kyenkola bamukole shege. Senga asidi nange nzija senga asidi bazinkoze juzi waweza voice note by the way nali njaga kwogera ku bya family ebya family toddangamu nabireeta mu public totawana waliwo ekiba ekisusewo n'ogamba ng'oyagala obuuze ku baganda bo nkubuulira kino you're going to make things worse. Olaba liyani mu nsi muno yiga okwesonyiwa abantu. That's why I want to leave this country. Kati liri ekkebe olirekera ngenda naye okay. Bwe buzibu mama waali eyo lwaki tamusayininga nga muzzukulu we tugende basebo ne bannyabo osindika ebintu byabafu. Obuzibu obwaletedde Bakaluba okunyiiga otuka ku extent egamba because Bakaluba yasuuwinze Senga asidi. Senga asidi mu statements byonna ndoza yandi byogedde naye akola statement Kaluba nozina koko naye nze mpakana labayo by the way anyway anedda sagala gamba nti bituufu naye nakyo kisoboka koko si mukazi mubi ati si mubi naye muto naye bannange koko mu 2002 yali mu muzannyo nga yenkana waakyo koko muto because kati kunyumiza Koko's father yali akola data wange ku radio Simba bakolanga bona they work for over 15 years kati jukira bwa mukola family ziba zikola ki zemanyi koko kali kato koko muto mulekera ogamba nti koko muntu mukulu nti yazanya by the way nze namulaba nga yakazalibwa nozaalibwa mbona mu kigenyagenya yalimu of course kigenyagenya bamuzanya ddi no yali wadda anti waddi nonyereza wa 19 plus kigenyagenya yete yali tesinika bi alasi wa 19 plus amazima zalage tandikola kigenyagenya nganti tali mu koko anti nange nabagamba ze we mumunda gangazikiriza abajasi bako nenga koko mwana muto very young girl naye ekyokuba nti muto abasajja abakulu abayina essente beegumbulidde omuze gw'okwebaka n'abaana abato oyo si mukulu nnyo muto eyo ye kisoboka because naye nga sisobola kuwakanya bya Senga asidi naye ate nze sobola kugamba nti Bakaluba yali yazina koko nange ndaba nedda nyawe now it is upon Senga asidi nga bamutute mu kooti okuleeta obujulizi so Bakaluba kye yakoze kale fine yayongeddemu Senga asidi amaanyi omukuba naye ate kigenda tuyamba osolovinga ensonga eyo Senga asidi mu kiwandiiko kye yamuwandiikidde senga manager afe obadde osobola n'okitufuna n'okiteekawaawo kiwandiiko ki ekya Bakaluba gye yawandiise ng'amusamoninga yamugambye mbw amutiisatiisa Senga asidi n'amugamba kuggwe nange anyaani atiisatiisa bunne gwe wantiisatiisa nti kyogenda okunkola era n'amugamba ebigambo bino wammanga ndi muzadde nnina abaana omwana wange ekintu kyonna ekimutuukako oba ne bajja ne batukubawa n'amasasi nze mmanyi omuntu omu yekka yampalana mu Uganda kati awo Bakaluba wajidde obuzibu omuntu yenna atayagala Bakaluba asobola okukola Senga asidi ekintu nze ensonga zange naye eddogo lisobola okulinnya ennyonyi sirikiririzaamu nze yagambye Bakaluba gye yayise wafu senga kuba bagambye bagenda mukomyawo eno abateeka gamukoleko tebasobola mukomyawo naawe olaba balemererwa okuzza lumbuye eyakuba pulezidenti ne mukazi we oleete embu naye Bakaluba nze kyengenda okugamba olina famire Bakaluba kyalina omumanya kyalina okumanya ku Senga asidi Bakaluba Hajji omulungi Hajji toyina amaanyi gasinga toyina amaanyi gasinga ga deputy speaker Thomas Tayebwa webale asidi yakuba Tayebwa n'amugamba nti yazina gashumba olaba Tayebwa engeri gye yakwata ensonga ya asidi talina kyafiirwa Tayebwa engeri gye yakwata ensonga eyo Bakaluba gye wabadde olina okukwata webale
omanyi obanda lwakuba ene lwakuba ekyabakaluba kyawukana naye tekyawukana nnyo kuba oli yagamba taye bwe yazina gashumba katraininga nnyo naye senga sidalayika eyo ttekeye yeemu nanonya akantu akamujja mu maaso agamba simple wegadanga ne gundi ate atambuza ekisiyaga okategedde kati alina kigayi kyabakita kyamuddale kisobola okusibako ebisiyaga kigambaho oyo namulya mu butuufu alaba n'agamba bane ono olugambo katunonya apantu ku side ye ya story omuntu asinga okumanya olugambo lwa Senga asidi atava mu kirasi ya nze kyendina bagamba Hajji oyina bakiyita batya Hajji oyina family oli mu Uganda oyina ekyokufiirwa sirika omukazi mwesonyiwe nze nawuliddeko n'abagamba mbwe yeewandiisa nti mulalu newoona mulopa bajja kugamba omukazi mulalu apo oli ku live ndi ne Liyani tuli ku 2 in 1 tuyina story gye tukoze wano naye etuyinze gwasinga ogimanya tuyina story gye tukola story gye tuli mukola right now oli live naye etulemereredde gwasinga okumanya story eno story ya Senga asidi ne Bakaluba ne Hajji Bakaluba tuweeka akatono ko kimanyi because gwasinga obeera mu kirasi za Senga asidi munange nategedde sabula mami wangi ngagamba Hajji Bakaluba alekerawo okuzina abaana abato omulyanko muwala wani wa Mosi nga Hajji Bakaluba agamba okukolangako defamation namukubirakawo n'essimu nebayombera ku live kukolako naye waliwo ajja okukukolako abyogera Senga asidi ali ku live Senga asidi naye ng'agenda ng'alipootinga Hajji Bakaluba kati ekipapula kibbali kuntumye asidi yakifulumizza ekipapula kyo kirina kosoko kimpereza ekisomera abantu kuba gwe buli kimu oba nakyo olinga atalina bizibu wo olaba ekyawizo ne radio yakiweereza olina ebbaawo kino kinyuma kibiba left right center abali kati gwe tuliko ate nga leero nzize bintu bannange Liyani abuuza olina ebbaawo Liyani abuuza olina ebbaawo ndizeka tewamuwaddeko leero togenda muwaako leero enkuba togiraba wakuwako ku Saturday kati ogenda waakaniriro boda wa boda tewali mukufa n'abaana wano kali kakaaba kano kasinda waliwo yatugambye apo emirimu waliwo yatugambye wulira mpa bufi waliwo yatugambye nti mwe abakazi abalungi abalina emmoloka mumanyi okulya bamakanika kituufu wamma bamakanika tebalina mulamwa nti ekintu ekifa omuweerawo ogundi ye n'akiteekamu ekipapula kibali kuntumya atolooza nti laba beera bulungi nnyabo katukwerekereze ogira oyonsa abaana ensobi Bakaluba gye yakoze kuddamu mukyala yabadde amuleka omanyi n'osirika omanyi olaba waliwo njukira Senga asidi nze kati lindako nkugambeyo kano banyemye akasumuluzo ka toyi toseka sabula byali akulumyeko ate nze muterekera wiiki naye lwaki tova mu mbeera eyo y'okupama wabweru sokulindeko bangamba si kirungi pama mungi genda maaso munaye kakati mukwano gwange naŋŋamba akapaketi ka 13 n'ogula akabaketi
Inkunyumiza. Sabule emboozi. Wosirikirira omuntu. N'otakyamubuuza kasuluzo katoyimbwa ate oba ndagewa. Jjukira tuli ku septive. Waliwo akuli akatuli. Olumala gwe ng'oyiwa mu ogenda oyiwa. Kakati naŋŋamba wosirika omuntu ajjako era nalyawo nga wayiseewo ennaku 2. Kyokka nno toyiyonzigule naye maama togisiba bajjajjoono. Basabo ne bannyabo, we are proudly sponsored by Zaid Lighting Stores ono omwana Namuta. Nedda sinze mu neighbor. Neighbor Namuta kale. Neighbor. Naye kati senga bambi Bakaluba nga tumaliriza omukyala mwesonyewe. Yeah. Bino byonna bye tulimu. Taakiriza ekitiibwa kya family. Taakiriza mukyalawo. Ekitiibwa kye nga ye. Ekitiibwa goyinza okuba teweefaako. Bayina okimanyiza emboozi sobola okukololera okujjako ba clients. Their clients abasobola okusanga tebagala ku associatinga naawe. Waliwo abamu ne bagamba senga Hajji Bakaluba mulya buto nga bajja beesomba baagala kubalya. Abo batono nnyo naye ekikutira ba clients abandikuwadde ssente. Omusajja omukulu alina abaana be. Wawulira nti ate odda ku baana baabwe n'obeganzikako. Naye webanga si bituufu. That statement. Eyoka ekuttire omulimu. So kati ono omukyala bambi mwesonyiwo otakiriza ekitiibwa kya mukyalawo oba kyabakyalabo n'abaana ate senga sidi kyalina kyasinga abalala ba bloga. Akukuba ewantu wa mirundi 3. Akuba ku TikTok. Ne babusalamu. N'akukuba w'amaanyi ku Snapchat. Akuba eno mu local audience n'agenda mu y'abagagga n'akubira ne ku Facebook. So ndowooza it is better. Oba olabanga byayogera si bituufu. Omanyi abaganda balina olugero lugamba nti guluma yaguzza. It is better you just... Nene simple waliwo ekintu ky'otakola. Oli nakyogerako n'owulira nze ate nange wondoopa wongamba ku kintu kye nnakola. Nyinza osirika. Bakaluba. The first time we yamukubira essimu yali akomaawo. Oba sinakindi olaba senga sidi yakuba ekiboozi ku Shira Price. Yakubako Shira Price show number. Kasirika bweki. Wabula kavana gamba nzinneewunya abantu. Kati ze sina kye nakoze. Awo yakoma. Teyaddamu na mwana bisirika. Naye kati tugenda mu myezi 2 baaka. Bakaluba agenda kukuba feze esooka kati bakubye ey'okubiri agenda kukuba n'ey'okusatu. Tugenda tuuka mu December. Ngero okyaliko. Ajja tuuka essera agambe wazina ne kasiru. Mubeere bulungi basabo ne bannyabo mweraba.